Yes, 1, 2, ladies and gentlemen. Nate nkukutemu olwaleero nkukuluguse mu ddekende ly'essanyu nga tukwata ekkubo okulaba zinadde akatundu kafe ake 12 oli ne King VJ teweerabira naku prosi batugambye nti no agenda kabeera mu Najinda Victoria. That beautiful girl Victoria is going to be part of the show. Namaganda Slivia omukyalo oyo naye agenda tubeeramu olwaleero ate nnyo Luta Kometo ne Kayanja yatugamba ye highest budget gangster agenda kulabikako muzinadde okunywa the disturbers. Kakati mukutandika so tukute kuba okutandikira muno tukute kuba okubanga ntutugirira muno bano basemba bakyerwanya bakyerwana ngenda kukuba abayi nidunu mwana manyiro amanyira jangu gwe sebo bakuyita jija yalina okwoleza engoyo oyo mu ati mwana nange amanyira alinga agamba musimanyi gwe sebo okunjuliza yakagoye akamu naye alimba akagoye akamu nako obumu muntu aba akuyiseeko nyaawo mbu kamwana nemuga kali mugembulunyi muganguliza akagoye nisibuula buyaganye gwe sebo gwe bwali ojana eno twategeregerako musimanyi olina okubeera nti no yakoleza egundi buli kadde nobeera ngaolumba muno kumulwanyisa kumukuba kumuyiira kumuma ekituufu kiri nti bantu bali mukazanyo kaabwe benawo ngende komawo wano mangu Aisha Mwanje ogamba otya Florence Omani ogamba otya nakanwaji basegaseko nakaziba Jamira bali kubeeramu waliwo nakayiga Zainabu naye oli wa ddala viral kagoya Asio ntina atandika nakaziba Jamira as usual waiswa Alexi kano ka film sibo kayigiriza bogere akima senyonga Benon kozo gasekwenza harato zo nantare Sara wanamba bonga ko style nanangwe Fatia ogamba otya mwana akabuba kananangwe Fatia ko kakati jangu ofumbe mmere olye oli mukulwanagana n'aba Getman wanene jangu nze ndi mukwagala kweriira ku ninge ekituufu bali mu muzannyo gwawe manya alideyo atujja balumya emitwe ayina okulaba bakyaliya naye nga teweerabira tukyalina ebintu bisatu ebikyatufuukidde zike mu kasinema kano. Ekisooka tukyalina mwana muwala asazewo yagamba nti agenda kwagala bawa muganda we ayagala tayagala alina omwerippako ate ng'ayagala ye tubeera n'ensonga ey'okubiri yakubeera nti nno Lutakometo ne Kayanja mpiso teyeesigamwa makisi agamba ayagala kubeera nti nno ye atekawo akiyokubiri mukyala we bayagala batayagala kati aye tulina ne Uncle Shoni naye yagambye ssebo Lutakome wabeera ng'asala eddiira okudda eri wakiri yajja kwenyigayo era twayise mu katundu akasembi nga bambi yayenyizeewo kati nu gye tuzze omusajja mpulira agenda ojja wabadde ekyo nagadde kale omukono kati mpulira guntugize eno nga ku kutu nda kutumala okuwulira toyokya kiri awo kiki kyo ndieno olinganga agamba ndieno inotiritiima olinga enjoba egudde mu mutego kiki kyo wandigenze mu ddwaliro naye mulwala wenna noyakundeetera bizibu mwana kabadde kati muna ekyo nga kiggwa naye nga jjukira badde ennaku zino bakukuta nnyo nembanana nga bakukutira ddala kakati as you know this is my dressing code bannange kakati ono twasemba akubaganyiza mulamu we ng'amugamba wandibadde okkiriza n'oyagala mpiso teyesigamu hai yampe akagumya ate munaye baŋŋambye era gwe biwadde n'obugumya it's okay kakkiriza ne kangeze lumanya aye bannemeddeko nnyo
kati nga basettinga meeting wano nga basettinga olina King VJ the Busanso master okakutuusako olwaleero ate nga tuli katundu namba 12 temwewa space mwesemberere cause we want to see munyumye wamaffe jana tuveeyo sha witubanga twalija tuveeyo mugira munyumya kali mwebali tukonera mpiso yakkiriza ensonga baba nga bagigize chichi what are you taking, you know? Sagala yonamwe sobagai yerunjia yeruta kome Tony Kayanja Excited. alina bagamba Really surprised. naye se batuweza mu sinema nyingi okamala Farmers welcomed me. kati mbulu ayira abadde surprised nnyo era anyumiddwa ensonga eno Expected. okubeera nti munaye okkiriza tuleke wano naye banilulinga wampanda lulusu wankuba mitima Stop with it. wanegobako gama nembeerawo naye kankuyambeko kati asigadde ayambadde ki naye Wow. aziba naye Every waliwo awamwe mukube nnyo you're looking nice and beautiful. olaba wakano nkayiseeyo bankalike So last time maybe I could anyway sijja koowa babuulirira kyekituufu sijja koowa Aisha mwanje nkoowe ndekeraawo sigwaino sandyagadde koowa babuulira n'okwetonda kubanza yakwisa mmwe abakazi mukeera kumakya ne mugamba abasajja ffe tusinga okuba nti nno kale nze nga sirimu mugamba abasajja be basinga obuyinza abasajja tebayisa simanya abasajja bakola bye bati nabwe bati naye mmwe bennyini mulina ebintu bye mukola nga bye bireetera abasajja okubeera restless. Omanyi ekigambo restless? Kale omusajja osazeewo okumulaga almost half of your body ye mu ndowooza yolooza ki ekimujjira ng'ogyeko nze kubanga kati nze bw'ondaga half of that body buli kimu mba nkirabye mba sirina kirala kyenjagala naye abasajja baliyo nga bw'omulaga half of it ayakwagala okulaba okumanya wano wasigadde ng'abise waliwo kaki kitegeeza mmwe benyini mwemuleetera ebitundu batabani ba Adamu okufuuka batabani ba Falaawo ate nga abo bambi ffe tubeera batabani ba Adamu abalungi mwe mubaleetera okufuuka batabani ba Falaawo. Kati yakenkugambye gwe oba nga tosobola akakola nga gwe olaba tosobola kyusa kagamba omwana wo ye waakiri akule ng'akategedde. King VJ mbeera nsinziira ku Busanso Nation okuba nti tukuweereza ku Busanso Nation kyekifo ekigenda okubeera nti no kireeta ate omuntu okuba nti ayiga undi bw'obeera eyo n'owulira nga stress zizze kituleshi okwata ekkubo ng'ogenda nedda Busanso Nation ereese kaki yeruta 10 toni empiso Makisa ali wano akyakuba gundi kintu annyikiza bali we baakomyewo atandikira anti you know I have to learn you like I understand you slowly by slowly tongera speed nono ensonga zaaliko si za wano musajja mufumbo ekyo ekyobufumbo tokyogerako kubanga kireka naatera okubanga siri mpozi nga gogenda okunfula omufumbo okitegeerayo kati ate nze enzikiriza nti Mukama yampa emikono 2 yampa amaaso 2 yampa amatu 2 enyindo yagiteekako ebituli 2 amagulu nina 2 emikono nina 2 empiira nina 2 lwaki mba siteekako akeeyoko 2 abasajja bannyikiza enso amungabe butula lwonna amaaso 2 n'amatu 2 emikono 2 amagulu 2 and maybe if you okay oba nga oli oke nakyo nze nsobola n'okugyewa mwe nembeera nga ate mbagamba nenkufunira kali ekifo nobeera nga independent okitegeera tubeera straight I want to be olira njagala nnyo ebintu ebyokubuulira omuntu amazima njagala nnyo amazima kati I want us to do it official bw'oba nga oyagala ng'onjagala ebyaddala ng'oli serious njagala kibiira official oba olirwedde ogende waffe okukyala oyagala kibeera official ekyo ekyo ndi ready I'm ready bagamba akanaakulyako amenvu kajja keesinisa akakima akanaakulyako amenvu kajja keesesa uno kano kakkiriza kaakati anange
kale ono nkyawulirawo obusungu oba mbalike neme kwogerawo kigambo agenda kuwasa kiyinza okugamba ali eri apanga kuteekawo aki namba 2 akisabadde anoonya nju eno muganda we Shoni ene simanyi kati ali mu Adungu Nation ensonga munange bawo Maxine awulira anoonya nju so awulira agamba abamunoonyeza enju mbu ayagala simanyi ya dabu simanyi room simanyi sereko nawe saabitegedde nawulira apartment kitegeeza gwe kati wakolese eno naye ndyoke kati singa kasitoba zokka nga wooli ndakuwasa obadde weeyisa sigenda muleka sigenda like kumuteekako mbwa enamuleka akolebya nze wendi yamuhiye around iyo mufoirivu singa kizoka omukulu wona akomerawo awo nakusanga ododooma kati abakati ali wano se batakkiriza nnyikiza ensonga akazi kambeesonyiwe leero sirina kengenda kwogerawo naye mwe kyeba mumanya mbeesonyiye nyongera obeesonyira ddala ne bwe mundaba nga ntambula temumpita temuneeyogerezaako mundeke muli bantu babi nnyo kaakati gateman atiwaaka sebo olaba gateman yabeera ku geeti awo bwe buziba nga talina gwaggulidde kimunyiiza ono kava bweru banke nkebedde ne baŋŋamba wangi nofuluma nogenda notanga amata ogenda mudwaliro anti kaakati nze nze sizaala akubira sirinaamu wadde nze kulaba sebaana bagisala toddamu nakyogerako era gwomanyi gye walujje ekyo nkuwulira gwe sise I don't have esebaana munda munze sizaala tesagala kiwulira ku bantu sizaalibwa tetubiika tetwalu toddamu kingamba genda ebyange nawe katubikomi wano akabana nakekyanze gwe nani ngomanyi kati ate okimbye omusajja ate gwokimbye omukuba tani ngomanyire nkuba kati nkuba bakwana nkuba oba omuto omute nkuba sigina kukuba kawedde mudda akakabana nakawe kugenda kunsuula wansi nze kisinvaako nange kati olaba bitandika kati nga lwa mwezi gumu wenunaweza omukaago kale soko gende mala okirowoozaako genda okole mino tobagamba kamala okirowoozaako nange genda no kati genda kankusimule nakokotoyo fudde mama ka mpedde eyanjalulo liisi kayiraba laba akantu aka mama nze kawedde budda mukama katonda onvudde boolo yerabidde nti yali yekka bwe yali ng'asumulula zipu kati alaza ogamba kalonda nga bwamuvuddemu olaba abasajja obeera leeri ng'okwasiza ogaha mukama wabula leero ompadde nkwasizza kati ate bebyonooneka mukama onvuddemu kati adayi kamutemye empi mpaka wakkiriza nti kale kankirowoozeeko nakuzadde akukuta nako kali akatani kukula nagantu kyakanzisizza nze bannange sajja by the way it is not easy to be a man Nekateyo tuveyo. Jimanyi. It is not very very easy to be one. Nekati nze onda. Nya tuli boy child yandifuiriddwako nnyo ku nsi kuno kuba tuyita I'm going to get married. ngenda kuba mufumbo wetwogerera Is. kati Why now? ngenda kuba mufumbo nkoye n'okwerega kati no yaliwo akaseera ndoza nakkiriza nange wayi tomata ayinza oba yafa kambyesonyiwe tomata aleka yakivaamu n'abyesonyera yali bya tomato kati asaze omulala agezeeko okutambula ne makisi atambula ne makisi tomanya mbeera eyinza okugira kaakati
embeera y'ensi bwetyo bwetambula naye nga nzagala kuddako ko wali eri emabega katono oli ageze mu lwaliro ne bakamutema nti ali ttumbu omusajja agezaako okugana n'amuyisaamu empi kati nze mba musajja mba ndiko akatuli ku mutwe Kaloberewo. wontemedde empi nga just lwa mwezi gumu in fact 3 weeks kati ate bwe tunaasuka awo olaba ndowooza abasajja mwe mbaleetera okuminka gumenyina omulagirawo nti nno tulukalazizo munange Sam. What? ah Kati we batwogera ate. ono yagenda okuyimba n'alaba nga biganye Kale n'ayagala producer agira awo atege producer akanyeewa producer n'abuuka Chuda. aleka abivaako Chuda oyina omusajja bamuyita Sam. ulira Akwagala, olina omusajja already Saamu akulabirira. akulabirira Kati ate kati kiki kyoyagala you told me you have era busy. anti oli abeera busy me I want time musajja kwefula busy buli kadde nze nembeera awo nga buli kadde ayooya mu luzungu mpozi kyeki mu luganda kati oyagala kyekisinga. njagala time na love na care naye nze abasajja abakazi kyemwagala kinsobera Nsobola okugamba nti binsobera bimwagala byantabula kibula mbeesonyiire ddala ekirala ede abaana nanjulira kozi kati bino bye bikola ku radio wawuliddemu kati obeerawo omusajja aba takuwa ssente notandika omusajja takola ayagala kukola talina ssente zampa nze ngenda nonya abalina ssente bano kati ate bw'ofuna akola naye ng'aba bize ali efula bize afa ku ssente nze tanfaako kati mwagala gi ankole busanso bwange mbeesonyiwe like Sam nga ede abeerewa ku mutima naye nga mwebali kulaba ladies and gentlemen okusubscribe nga kikulu nnyo okulikinga n'okushare nga kikulu okuwonaawo ku ka arrow akasonze eri ku mukono ogwa ddyo kategeeza share Naddala bw'omala okakoonako kakubuuza awo oyagala kusharinga ku whatsapp ku tiki gumanyi ng'osharinga wonna emikutu gyonna ng'ogisharingako oba kakuleetera option eya copy link kasobola okopa link eyo n'ogenda buli mu inbox ya muntu gw'olina mu ssimu n'ogipesitingayo ogenda mu inbox n'obanga wandika n'onyega akagambo paste n'egendayo oba bonna obasharinga ne ba ex bo bonna basharingire firimu eno bagirabeko emunaamanya n'abaayo ekinjagaza edi kiri bano bakyali wano kano si omukacya kamatira Eddie wala. kumanyi kwina nti ate kamatira Eddie brother woono kyobola ne mu studio kaali kagezaako mwetega nze you took me to your brother and I liked him edi nze mpulira Eddie yenanyini binzi sifuddeeyo oba Sam gyali nze mpulira naye Eddie abimala Eddie mpulira ng'amalayo ate mubeerawo ne muyimba tabani bafalayo ne mwali mubaddeka oba mwe mubeera bawala baani sinaba Eva ddala puzi omusoto ogwakema Eva bali baguyita batya muli bawala baagwo tudda mu kyalo lutaakome Tone Kayanja mpiso teyeesiga mwa Max nga bwe bamuyise mu kano alumbye ekyalo omwana yamugambye obanga onjagala ng'owulira ddala oli sirias onjagala ntwala ebiri official kyali ewaffe nkwanjule mpozi ani abeera yanjula mukazi yaba yanjula nkwanjule kiggwe tunda kitamu yandikirawo awantu wano ati yajja n'agamba maama nda ssente ngenda kwanjula era abaana bange namwe temutundanga ayagala ssente ali mu bwetaavu maama n'amugamba nkulaba gy'olaga naye kitamu eyandekera wano n'agamba sibakkirizanga kutunda byevulira eyo naye ensonga lwaki nkyali mulamu ku nsi kuno kubaziiza kutunda Zebamye nakitegedde nti ogenda kuba oyinza okuba nategedde maama nti gwolabira wala era kati otegedde ensonga kineetaaga nnyo n'okuba nti nzize nestukire neŋŋana naye kanzije Egambiro. nemekukubira simu mbikugambe yalaali mama Melissa ebbanga linaye tubadde naye maze ne omukyala wange mama Melissa nze siraba naawe omumanyi twazaalira Melissa tuzadde omwana Melissa yasooka ate netubeera tuzadde owookubiri ekirala kimanyi tuli awo kale nze kusinziira ku nze nkusinzira ku byendaba maama ndaba nga omukazi tannyongeddeeko era kwe kusaba ne neetaaga omuntu owokubiri asobola okuba ku kyanyongeraku abakazi ndowooza muwulira
bumera mufumbo mumukanya kimu kutokosa ntamu kuzaala kutula amasuuka ga musajja buli kiro misana naye oteekeddwa kibi nnyo okubeera mu maka nga bwe wajja okuvaamu nga bwe liba dduuka nga ligudde n'amaka gagwa wasangamu amasowaani 12 wootuuse omazeemu emyaka n'emyaka kade amasowaani gali 6 kitegeeza tolina kyoli mu kwongera ku maka ago okujja kukendeeza toyi gye wasangamu yajjula ne musima n'eyokubiri kubangayo nnyo okulaba nti n'amaka nga bye wagasanga oli mu gongerako woosanze entamu 3 yongerawo ey'okuna kati ono ekiri mu mwagazi omuwasisa sigamba olw'okuba kali akabubu akaagala nnyo awulira nga yeetaaga omuntu asobola okubaako kyamwongerako kyobola nsiba mbagamba mukole nnyo n'abasajja ennaku zino beetaaga nnyo omukazi nga akola kale ng'olina kuwukozeewo nga kalaga nti kale n'ebiba biganye ne musetolinga omusajja asobola ogamba akamuteekemu kakapita ayongere kaakole kuba mukozi naye gwe bw'olojja n'omulaga nti oli musosozi wa njala oli mubeera awo tosobola okukolayo akadaala k'obutula weerabidde byakukoledde byonna okooye kati ye maama yabiraba jjukira bulungi dde jjukira gye muvudde mwana gwe jjukira gye muvudde akugulidde emmotoka mwasi nange ntuula ne nannamawe nti neesika ekifi ky'ennyama ekyessavu na byonna maama Merisa yabikola maama Merisa yaleetedde emikisa egyo gyonna okubeera nti nno musika ku bifi singa teyaliye gwe olaba nga takongeddeeko naye kati gwe olabawo okyawo maama ye yabuulirira n'amugamba biveeko ebyo oyinza okuba olabye omulungi naye nenkyo oyinza okulaba omulungi omulala ndeka mpaso maama ndeka nze mpasa omukazi okunze njagala sawa ojja kukikola bw'oba kukyala genda okyale weka tojja kutwalayo muntu wadde sijja kugendayo yosoma ddiini ki ye kati kiddiini amubuuza ne ku kyeddiini agira bakyala bameka yongero yali yateekayo ebintu byekkomo olaba n'omuntu omu yateekawo ekkomo mbu pulezidenti alina koma ku myaka wegiti nawulira yeyongezaamu ne katonda aba yagamba omuli tweyongezaamu tolina byonyinyonyola wadde njagala Merisa atule mu maka nenduza mulengera ebintu ebiseera ebisinga ebireeta obusambatuko mu maka unayagala kwongerako aki tanaba nagireeta naye eri ewaka adungumye mama Merisa yamukola mama Merisa oba yaluga maama sibitegeera omukazi ogwo mama nno kisoboka kaliisa kikazi kyali kiva wa maama yayinza obutava maama oyo tegedde maama oyo tali ku saidi yange tikamala okulaba omulala yayita nammanju omanyi okukyalira maama ng'ovudde Kampala n'oyita manju maama agenze n'okufumba kakyayi kyayita manju esooka kijja alekiraseke malekira yekiri ene maama bw'aba nvuddemu kamalekiraba ani atanveemu nsonga za mu bwangu omanyi adungu ku nsi kuno oba Katonda yagiteekamu ki ayina gwaza okulaba sitole kigwe mwana nzinzuuno muganda wange jangu okampa akagumya munyiriridde Kampala yekisitu sitanule origino nemuzi gwe tusanze eno yeno akasana kanjokya n'amapesa gakutuka gaggwako kulya yabeera mukyalo ne baba benda muyemmere baaba bamutika akataasa kalamba akakatogo lwaki olubuto lwati lukutulema peesa kadaliwa nakawa kimu omanyi badaawo nga kalina ensonga mwana gyendika nga nsonga eri etya anti munayi ayina n'ensonga gyayagala okuggusa saidi eno alaba omuntu kaasobola omubeererawo wamala n'ebintu byogenda okukyalewo omuwala gwofunye nga mukyadde naye nga gweweka gwaliko nga tosobolera genda weka kukyala kati anoonya ababe abasobola omubeeramu maama yebiganye mwana olani gyembaddeko mwani yakubeera nti kale aka eyokubiri namuza lumpe kamalina okutikula omwana wewo wamufunye akafunye akabubuko kamalayo kuba twagala pulinti kati kali kamalayo wawa leka soka ombulire naawe kawa yigangaji kaliro nenga bwomanyi kale maama ye yagambye mbu ate simanyi kaliro simanyi era maama n'agamba mbu yafiira ku maama Merisa agambye kati gwe naye woba olaba leka naawe oyo mukyala waffe yemulikaawo naye bw'obanga ofunye pulinti emalayo gyogenda okuba nti ate owenyumirizamu nze njagala omuntu ampa emirimbi
simbiri ku Tata Kaliso. katima abibeke ebyo Bangamba nze ndi ku side yo Why? olaba Zinabakazi naye oyo maama ebi abibeke ebyo bya mama bwe kadi usobulize bya mama noleka ebyange obiteke ebbali Ulonte. tuba kukyala jasitwa kuba nti ekanzu yange yakutuka niyo ojja kungulira empya nti manyi tugende twesitukiremu you know Tata. kale kati agwe kosazeyo awo ensonga ndaba nga zijja kugguka omuyaya aba yakubazeemudde ekkanzu bulazi mukulu. ajja kugamba mune nina okuwerekera naye sirina kanzu Era ng'olina ogigula bafudiya nga bw'okiwulira Ye maama wa kati ng'amugamba munange uyu mukazi ayi maama muveeko omukazi obanga gwe wasiimye teekateeka lunaku nze ojja dduŋŋamba wano era ku olusijja nakulima nga tugenda tukyala ale kakati olina okubeera eno gire tulabe bwe tugenda okuvimba wali eri nze nsazeewo tugenda kukyala akasente oba keetagisa kugenda mu kwikironi njagenda nabimanyi kuba anti gwe sajja babeera bamalirivu ku nsi kuno nze ngambye babeera bamalirivu asazeewo awase naye nze mbuuza nkusiibula olwaleero nga mbuuza basajja bananga abakalaba mwami empiso tumugambe tutya tumuwa magezi ki era tumukiriza awase kuba mune ku nsi kuno buli omu ayagala okubeera n'omuntu amuwa emirembe ate kuba mirembe era obeera awo n'owulira nga obulamu bulinga obuli mu geyeena tumukiriza awase n'amuwa emirembe oba abankumira takumira majja zinadde okunywa tuddingane mukagenda okuddirira